Kakati mwami Kyambadde Pius yonna gy'oli oba ngambe nkusaba kankusabe na busabi bambi mu buntula mu buwombeefu onzirize sente zange obukadde 3 wakati wendi ntudde sikola sina kiyinza kunnyongerako mu kaseera kano okuleka ng'okutte sente zange n'okola ki n'ozinziriza kyekyo kye nandimusabye nkubiriza oba omulanga eri poliisi newankubadde bagamba omwavu tasinga musango naye kye nandisabye mu mbeera gye ndimu bannyambireyo yadde ndi mwavu bannyambi bakwate omwami oyo si nti bamusibe naye bamuggyeko sente zange nsobole okubaako ne kyakyenjiiya. Kaakati nkyasooka okwebaza bakadamu emirimu gye bakola eyo abali ebweru nkyebaliza ddala emirimu gye bakola mu biyumba eyo kuba ebiyumba ekyamazima ddala si byangu okusinzira embeera gyekolakola gye nayitamu yadde saabeera ebbanga naye ne bana abalowooza balinayo ekirowoozo ekyagala okugenda nandibasabye ndowooza ne bagenda mu companies ezimanyikiddwa eziri registered ne babeera nga mubateeka ssente oba gye bawa ssente okuba nti baregistaringa mu makubo amatuufu ddala nga ne kampuni ekola ki ng'emanyikiddwa kuba nze sijja nakugaa nti kampuni ngimanyi n'erinnya ahamba nkulimba kati awo oli era ayinza n'okugunsayira nti gwansinga lwaki tewagenda mu kampuni etakoze eki eya registaringa okitegeera. Kaakati mu mbeera ng'eyo nandibasabye bagende mu kampuni eziregistaringiddwa by government basobole okuba nti bayambibwa osanga nti senga nali ngenzemu nandibadde nayambibwa dda naye olw'okuba nti sinawe ntandikira w'amaanyi ne kampuni temanyikiddwa linnya kyova nti ndi mu mbeera bweti. So bw'okomawo wano bitambula bitya sofa e Uganda oba kiki watandikirako ng'okomyewo e Uganda kuba nkuba ekifaananyi oyinza okuba nga ekyalaani kyo kyewali okolerako nga wakitunda oyinza okuba nga obuntu bw'obumu wali obutunzi okutwaliza wamu so bw'okomawo e Uganda otandikira wa? Ekyamazima bwe nakomawo e Uganda nali sina wa kutandikira lwa nsonga ekyalaani nali maze okitunda nga ngenda kuba ogenze nga tosuubira nti oba onadda kuba omanyi ogenze kukola nali nkitunze ekyalaani bakyali kyamusanyalaze nga ngenda n'ekitunda emitwe oba gyali 6 nazo ne zinyamba okulekera jjajja kuba nti nali mulekedde omwana nange ng'omuntu bwe nagenda ngulagulamu obuntu obunneekuumisa ng'omuntu ne ze nasigazaamu ze zanyamba nga nkomyewo wano e Uganda naye ne nnoonya omwami oyo infact lwe nakomawo leero wayite ennaku nga 2 ne tusisinkana yantwala ne mugamba mbadde nsaba biri birabika bigantuyiye omulimu nanga emirimu emirala gye giri mingi wabula ogenda kumpa obukadde 3.5 naye nga bw'omanyi ze ntagalatagala sente tezaaliwo najja ne sente ntono ddala najja n'emitwe oba gyali 8 kaakati nangamba olina sente mmeka ne mmukwatira ezo sente natoolako 10 ne mmuwa 7 cash in hand naye teyampa receipt kuba ali mbutazze nayo nangamba ye kati ngenda kusabira tulabe n'asindika ansabira omulimu nangamba ojalindako naye ogenda kuwonoonyayo kasente kuba zino ki ntono ddala nasista ngwe nakubira ali ebweru n'amuterako 5 ku ssimu ezo mmeka ku 7 kamwabiri namuga ojogirawo nga wenkola ki bwenjiya nangamba kale ngenda bikwasanya tusiga nga twogerezeganya bwampita mu tawuni bwangamba kino naye kyatwala ebbanga ekyamazima nga mbuzaabuza kaakati anko yalina omwago yali agenda otwala n'amusindikira 5 agulemu passport naye nengamba anko nga oli omwana tannagenda oba bikyaganya ebyo bazitopinge ku zange nze nsobola otambula amangu nze njabba wange nkoze eki koye tekina buzibu nazitopinga ne ziba mmeka ku kamu 2 sige kamu 7 naye ka 5 ne ziba kamu 7 naye zaali za mobile money etubanga tuwuliziganya n'omwami bwe mbuuza biri bitya gwali mwezi oba gwa 10 olwo ebbanga tuzze mbuzaabuza ate nga obusente nabumumu ate nga bwakwesonda nangamba olabye otya ngoze mu kiyumba e Bahrain ne mugamba sigenda Bahrain mu kiyumba Bahrain nsi kyate nsi nayo y'Abawarabu eri mu UAE y'Abawarabu eri ovudde mu Iraq eno Bahrain ekyamazima nagaana naye bwate kyamwisa bulungi nangamba kati yongera onoonye sente tulabe ekiddako ziri eri akamu emmeka
akamu 7 tugenda kugulako visa tulina ebirala bye tunakolako konze kale kanzeyo ngamba abyewaka buli omwana onyecha n'abakoze eki olojjukira ntudde waka sikola sina mulimu ekyala nakitunda nga sina intandikira ngangezaako njiya kuddayo nengezaako kala osaba emirimu mbe nga nkola nenga manyi emirimu gye Uganda tegirabika ate n'abagifuna bagikuwa nze kwagala okuwa 6,000 omwezi be nafunanga agaba 8,600 nga ndabira ddala nti omwezi mbasikola neninda ogw'ekumi natuuka nangamba afunye visa oba okiwulya visa yafuluma kuba yagisindika ku ssimu akuba eri ku ssimu ya anko ogwo gwakaggwa nasindika visa nga yali ya visit visa mwezi gumu nangamba oyo gwolaba omwami jangu ne sente tugule air ticket mugenda najjanguluba n'akakadde kamu 3,000 nze sente meka anko olwo agenze mba manerenda yeewoza akadde kamu abo busatu kamu 3 nedda ulya kamu 7 gattako kamu 3 bubo obukadde 3 kakati olwo musisinkana ku Equatorio yalinayo branch ye angamba tugenda kugula tiketi omuwala mugende munnange nga muwa sente nga mpa ne receipt najja nakamu 3 cash in hand siza ku simu nga nzimwanga bakola receipt bagimpa nga ngamba kati ogenda kuddayo weetegeke tujja kuyita onze kale anzirayo mpakinze suitcase yange manyi tukola ki njiina wano tewali buzibwawo tusobola okugirabako awo keka n'akamu 3 oba nze seebako linnya lya kampuni naye yeteekerako pikero byebyo kyoba nadde nkugamba ebya kampani sibimanyi linnya kakati nzimuwa atuuka nga manze nkomawo banne ntandika omukubira essimu anzize nangamba gwogenda naye tannajja olwo omuwala oyo ndamuyita Zaamu bwe ngenda naye ntuuka mu bunzaamu ankubira tufunye namba angamba naye omusajja ono ambuzabuza sibitegeyange ennaku eyangambye ku Lwokubiri lufuko Olwokutaano Olwokutaano lufuko Olw'Essande olwadde Olw'Essande bannaye ng'omwezi gukoona ne mugamba naye omanyi kwata sente zange ozikole ki ozimpe njiye ekirala nangamba be patient sente ngenda zikuwa muno mulimu ne messages ze yansindikira naye messages zemabega mu simu ezize ze yansindikira munnange ninda sente wa nangamba ebyaffe ebibeera byampapula bwe naaba ntuusiza okuwa sente kasooke tukole empapula neŋŋumiikiriza paka nakati sifunanga adde kikumi naye ekyamazima yankolawo birwa nsonga sente ezo ezasembayo kamu 3 twazeewola mu kuzeewola jjukira anka akyasasula naye nga nekiyasasulira tetwakikola ki mu kaseera kano sijaga nti nina omulimu obutendedde wabula nina omukyala ankozesa ampaayo obunaku 4,000 neme kutuulira awo naye nga ebiruubirira byange yabyonoona wakati omwana tasoma siina sente zimuweerera ebweru saagenda ne sente yaziremera yagana okukola ki okuzinsasula kati nno ye embeera gye ntambulira mu kaseera kano naye mbadde nkulaga message ye nga yezi yansindika naye nga message zeemabega ddala zizino message zitandikira waneeno so ogenda ng'oyizisayisaamu amaaso newe yalagira nti agenda kunsasula naye nga weyagamba okunsasula kuva mabega naye nga tampa nange ngenda sooka nkweka haafu era mu ebirawo mu messages naye era sinnafuna dde 10 n'okuntwala kwagana ate bwe namanyi ntagenda kuntwala kutuuka kumubuuza mami wange yayogera naye namugamba ddala ebyo byabaaki namugamba nga bw'oyogedde bwotyo sikyamututte ani amubuuza maama wo wange omuto namugamba oba tokyamututte mpa ssente ezo ne passport tuyiye ewalala ko yengenda ziba wakankole ki oba yangamba kankole simanya bikolya ku mpapula ye bwato byatugamba naye kuva we yayogera ne mami n'agamba tuwa sente akola ki tatuwanga kati omwezi nga gumu emabega ne mga tompadde sente zange n'akatabo era okalemedde mba ndi mu tawuni nali nze nga nabyenziza okukola naawe owa booda akatabo mu kaveera ka black wa booda n'akandeetera yankubira esimu nangamba oli wakonze ndi wano kukupa mayi kupa erinanyawo Atalanta we nali nkolera
ne mugamba wadde ogamba kyanti Pius ampadde ki akatabo konkaleete kati n'ogenda okwebuuzabuuzaako bangamba ekyamazima kakuwadde akatabo tagenda kukutwala bwabanga akakuddiza kubanga ke kakola buli kimu ebiseera ebisinga nemanya kawedde nendowooza sente anaakola ki anaazinzira paka nakati sifunanga adde 10 naye nga jjukira nakomawo mu gwakuna nagwo kati tuli mu January. So bwakomawo mu gwokuna ne mutandikirawo process eyo ekyamazima process nagitandika kuba naye sayagala kulwamu era nga nkimanyi mu myezi egi oba gumu nja kuba nkoze eki ntambudde ngenze kuba sayina suubi ddala nga siina nga sagala kudda mukyalaani kusinyambira nga gye nayitamu nga njagala kugenda bugenzi wabweru tandika. Ono ye mwami omwoyo gwe wakubiranga ng'akufaako ate ng'oli eri yoyo y'omu era yesebo. So ki ekiddako awo? Ekyamazima kiri nti mu kaseera kano ndi awo obubeezi Mukama n'ayamba kuba newe n'agamba nti nfune ekiddako siina ssente kyekisooka siina mulimu kuba bwenyoga ngamba eri ono alina ssente zo alina ssente era nga bwe nkugambye oluusi mukubira n'atakwata olumu mukubira n'asindika message call you back olumu n'agamba in the meeting kati bw'oteekako message ku WhatsApp oluusi taziddamu aba azizzeemu byebyera byasindika nga woobirabye okwo mweziri message mu ssimu kati yeyo embeera girimu ati siri mukakafu ku bbanga eritambudde nti sente naazikola ki naazifuna lwakuba nti era nkoledde ddala byo bayankolawo bikuba kati gino emyezi gye ntudde ate we nekyandibadde nafuna kintu kirala nandibadde osanga ndiwalako ne kati bingi omwana tasoma ntudde siina mulimu ssente yazira siina kiddako kyendaba mu kino kwe kubanga ne ssente ate mwewola neewole okutwaliza awamu ddala okunnuma nti kubanga kakati olina osasula amabanja ate nga n'okukola tokola kyesingira ddala okunnuma lwa nsonga ogambye omwami ono bamuyita Kyambadde Pius. Ekinnumira ddala nti anko ku luno olwasembe bamupressurizinga nti ayite sente tugule ya tiketi neyeewola mu bamanerenda akadde kamwe emitwalo aga n'azimpa ng'amanyi nkola ki era nga akimanyi nti within 2 months nja kuba nkoze eki nziweereza ng'amanyi nja kuba nziweereza ensasule naye kati musajja atoba n'essente nga omanyi ssente ye Uganda ebintu obimanyi kati atoba n'essente zasasula ate nga nekyasasulira saakifunamu. Ono lwaki tomutwala ku poliisi kubanga abantu bwe bati gweoyinza obutamusobola kuzimugjamu naye ate bw'oggulawo oba omusango oba ki at least ayinza okusasula ssente. Kakati ekyamazima ku poliisi natuuka ne ngulawo omusango ne bampa ne reference ne baŋŋamba bagenda kunkubira ne ŋŋamba oyo mwami yali akola ku musango eri abiwandiika biki byonna nga anzijako gundi file ne mugamba mpa ennamba yo nze nja bakubira mbe nga akuggyako statement anzijako statement yagaana ogimpa yagaana okumpa ennamba ye yali akuggyako statement kone yali musirikale lwakuba ekizibu yali muleeya naye nga yali ku desike yatuggyako ki statement nagananga gwe tofaayo nkugambye agenda okukwasaganya omusango gwagenda kukubira ngenda muwa fayiro omusango agugulirawo ku CPS wano mu kibuga Kampala nemala ne bayitawo ekiseera nga ndaba tebankubira nenzirayo bwe naddayo ng'omwami sitaliwo oyo gwe nakola naye gundi nga sibitegeera abimbuzaabuza nga sina na bwentandika n'akasente siinaamu neŋŋamba osanga tebankozeeko olw'okuba siina ssente nenkubira fayiro eriwa fayiro gituwe ey'omusango nayo tugirabe kubanga bw'oba waggulawo oteeka okuba nga olina fayiro reference yino yeno reference gye bampa era nagendayo mu December 2021 naku z'omwezi 13 obampire no reference kati mbadde nkyakunyonyola bwe naddayo gwokubiri kuba oli ogwasuka nagenda ne anko wange ntugulawo omusango kuno nagenda nga ndi bw'omu okutyayo sina wentandikira neŋŋamba nefayo gye naggulawo nga ndaba buli omu tandiiko ekyamazima nakomawo baakava mu kyekango kya bbomu osanga ensonga lwaki tebakufaako yes naye ate era bandibadde kati kale nga fayiro baali bagitaddeyo nandibadde enfiibwa kaakati nenfuna omwami omulawawo gwe bampa ali eyo Makingi omwami we Makingi
ne munywamu ensonga zange nangamba ye tujja mukwata naye nga tannamanya ani gwagamba kwata kati ngendo munnyonnyola nangamba omwami oyo tunaamusobola ng'akolagana n'abanene ne mugamba katukoze tutya nansaba ssente basooke batrackinga amasimu twagezaako kyekyamazima twawunzika bitulemeredde okutrackinga essimu ze essimu zo bazitrackinga ne bamufuna ne bamuwaako omukyala eyali ng'eyagala okugenda ebweru naye nga tebamukwasa buli wabaga nti bamukwasa oba okitegeera paka okutuuka ndowooza nga omanyi nti oba tolina ssente tofiibwako nnyo nawunzika era liganye gwe tolina wadde ekifaananyi kye eky'omwami sikirina kizibu kyamukubako ne ku whatsapp tatekayo ekifaananyi kye ate enamba yo n'omwami mba ninja yagibala naye esimu erayika eri gye nalese owa poliisi gwe twayogera naye yandibannyonnyodde n'atuuka naye ndowooza byamulemerera nembita so ogambye ono ye mwami Kyambadde ani mwami Kyambadde Pius naye sisuubira nti waliwo omuntu mu Uganda wano goyinza okugamba nti poliisi emwetaaga nemulemererwa toyinza nakuŋŋamba nti oba mutrackinga wawaali nti nakyo kiyinza okulema okuggyako nga tebali just interested mu kintu ekyo ndowooza tebali interested oba tebayagala obanga balina enkola yaabwe endala olw'ensonga bwe mba nga natuuka ku eyo poliisi gye neesiga nti nnene nenva Entebbe ku bupoliisi bonna nenzia eno mu Kampala kati golooza nsonga ki lwaki saayambibwa so ki kye wandiyagadde ggwe okulaba nga poliisi ekola poliisi nandiyagadde kuba oyo omwami nze saagala musiba no naye nandiyagadde nnyambibwe ampa obusente bwange yadde ku ye bulabika butini naye kuffe bwe yabuggyako nnyingi kubanga zikola ekyamaanyi nsobole okuba nga tuddiza baali bamanerenda abaatuwola ssente ezo nange ndabe kyentandikirako ate ekirala miliyoni zo 3 zaali zikuzza ku mulimu Buwarabu oba mu nsi yonna kukola mirimu zange 3 zikolera ddala kubanga emabegakaawo nga sinnafuna na katabo nina mukono gwange yali yandirectinga ku kampuni emu ngensabye miliyoni 1.4 okugenda ku bwakiriina naye olwokuba nali siina katabo ssaawa eyo ng'akyakalina ne ssente siinaawo era nalemesebwa so ogambye ki kye wandiyagadde nandiyagadde poliisi oba abo abakulembeze ba poliisi banyambe oba bamukubire oba boogere naye kuba fayiro gyeri ku CPS ennaku z'omwezi we ziri awo bayogere naye nzanzirize ssente zange kyenandiyagadde kale nsuubira nti kino kyangu nnyo sisuubira nti ddala abakulu mu poliisi muyinza okulaba ekintu nga kino n'ogamba nti ono mwami Kyambadde tayinza kukwatibwa kubanga ebiseera byonna batugamba tewali ali above the law buli omu yenna asobola okukwatibwa ate naddala kasita obanga olina omusango osobola okukwatibwa oba n'obanga okwekishoningibwa n'osobola okubanga okola kyolina okubanga okola so nsuubira tikisoboka so omulanga kigwa okubira Kyambadde kaakati mwami Kyambadde Pius yonna gy'oli oba ngambe nkusaba kankusabe na busabi bambi mu buntula mu buwombeefu onzirize ssente zange obukadde 3 wakati wendi ntudde sikola siina kiyinza kunnyongerako mu kaseera kano okuleka ng'okutta ssente zange n'okola ki n'ozinziriza kyekyo kye nandimusabye okuddiza ssente zo n'ebyebweru byaŋŋamba oba ne waba ŋŋambye sikyabyetaaga ebibye sikyayagala bula njagala nzirize ssente zange omulanga eri poliisi ekyalemedde omufuna nkubiriza oba omulanga eri poliisi newankubadde bagamba omwavu tasinga musango naye kye nandisabye mu mbeera gye ndimu bannyambireyo yadde ndi mwavu bannyambe bakwate omwami oyo si nti bamusibe naye bamuggyeko ssente zange nsobole okubaako ne kyakyenjiiya nina kyendabyemu ekirala nti waliwo ze mwamuwa nga teziriiko resiiti teziriiko ki ezo muyinza zirecoveringa mutya kubanga at least ezo eziriko resiiti zitegerekeka naye ate zitaliiko resiiti tazeeganya olowooza era kyekizibu naye yes asobola zeega naye waliwo ezimu ze twasindika ku mobile money ng'omukyala asobola omulumiriza nti yamuterako 5,000
musobola n'ogenda bweba MTN bweba Airtel mukyasobola ogenda ne mulaba transactions ezo. Anti kati obuzibu bwa company biba byakuteekamu ssente. Ekyamazima si kyalina adde 10 si kyalina bweba nga bya ssente kuba bwekibanga kya transactions ng'ojjeko zino zinamu cash in hand zino zitaliko receipt naye zino ez'emirundi ebiri eza mobile money ekibanga nsobola oyambibwa era nakyo babaira balaga nti ssente nazikola ki nazimuteerako ku ssimu ez'emirundi ez'ebiri. Kale Diana njagala akagambo koolekera bannayuganda bakadama bonna abali ebweru n'abo abaagala okubanga bagenda kubanga kati ndaba challenge gwe wayagala ogenda n'oteekamu ssente zo ziizo omusajja yazikubirayo oli mukulaajana so bubaka ki bw'osindikira abo bonna abandyagadde okubanga bagenda ebweru okukakkalabya naddala obwakadaama kaakati nkyasooka okwebaza bakadaama emirimu gye bakola eyo abali ebweru nkyebaliza ddala emirimu gye bakola mu biyumba eyo kuba ebiyumba ekyamazima ddala si byangu okusinzira embeera gyekolakola gye nayitamu yadde saabera ebbanga naye ne bana balowooza balinayo ekirowoozo ekyagala okugenda nandibasabye ndowooza ne bagenda mu companies ezimanyikiddwa eziri registered ne babeera nga mwe bateeka ssente oba gye bawa ssente okuba nti baregistaringa mu makubo amatuufu ddala nga ne company ekola ki ng'emanyikiddwa kuba nze sijja nakugaa nti company ngimanyi n'erinnya ahamba nkulimba kati awo oli era ayinza n'okugunsayira nti gwansinga lwaki tewagenda mu company etakoze eki eya registaring okitegeera kaakati mu mbeera ng'eyo nandibasabye bagende mu company eziregistaringiddwa by government basobole okuba nti bayambibwa osanga nti senga nali ngenzemu nandibadde nayambibwa dda naye olw'okuba nti sinayo ntandikira w'amaanyi ne company temanyikiddwa linnya kyova nti ndi mu mbeera bweti esebo then obubaka eri abo abakyali ebweru abakakkalabya kubanga nayo situation wagiyitamu ebiyumba obibaddemu bayitawo ebimu bye mwogera abamu bavaayo ne balowooza nti mulimba n'okulimba bangi nzijje ku bantu stories n'owulira oli ateekayo comment naga nti oyo alimba nze nga gye ndi yennyini ene mu Iraq naye ebyo byonna byayogera sibiraba. Ekyamazima kiri nti yeebaze Mukama oyo ayinza okyogera bw'aba ali mu mbeera nnungi akyebalize Mukama naye ng'ekyamazima mu biyumba bamba Warabu 100 ojasanko nga 3% abalina omutima omulungi naye abasinga balina omutima omubi kyovula wesanga era ababyogera mbeewuunya mpozi nga tebabeerako ku gundi ku yugi updates oba mu bintu ebirala lwa nsonga balaba abaana bafa abaana battibwa oyo ne bamusindika ne bamuwa obutwa kati bwabanga ali eyo bakyakudala mbu tekisoboka yakyebalize Mukama naye nga mu byonna kye nandigambye mu mbeera ddala ng'okyali ebweru kusaba Katonda ng'oba okulembeza nakugumiikiriza newankubadde mulimu embeera oluusi etagumiikirizikika naye nga byonna byakukwasa Mukama nakugumiikiriza kyenandibadde mbagamba. Ninako esaakubuuziza gwe goal yo yali ki ogenda ebweru? Abantu balina school of thoughts ez'enjawulo owulira abamu bavaayo ne bagamba nti nze ekyantwala ebweru nga njagala kulaba nga nva mu bupangisa mbeere n'ewange. Abamu nga bagamba nti nze ekyantwala ebweru nga njagala ntandike nfune capital ntandikewo bizinensi egenda okubeera ey'olubeerera nemena kudda ku kyeyo. Gwe ki ekyakutwala ebweru? Ekyamazima ekyantwala ebweru nayagala ngende ebweru nkole ssente nsobole okubaako oba plot gyengula nteekemu emizigo. After nga maze oteekamu emizigo kati ekyo nkibayira bwa 2 years then bwe manzeeyo emyaka 2 emira naye nga si mu kiyumba waba oba ovudde eri kusinza embeera eri mu kiyumba nga bwe nkunyonyodde oba ofunyeyo kasente akasobola okugula omulimu ogutegeerekeka then bwe mataddemu nteekawo bizinensi nsobole okutuula nga siddamu kola ki ate n'ekirala ng'egye nina omwana nti obuvunaanyizibwa bwange nayagala mmukolerera aleme kusafalinga nga nze bwenkola ki bwensafalinga naye nga kyali kyakuba nti nno nfunako wenteeka rentals senga mba nguzeewo nteekawo rentals nemba nga side emu nsobola oteekamu bizinesi nentuulaawo ng'omuntu mbeereko obulungi. Kale basiibule bannayuganda abatulaba abo. Bannaye bannayuganda bonna mukwano mwebale kuba nti nno muwuliza yugi updates
mwebale kubeerako, mwebale kuwagira. Era neesimye nnyo okuba nti nkyaziddwa wano kubanga ku Yugi Updates nayingira kubanga mumpulira butereevu. Tweyanze Gatrabo mulungi saagala kusukka waawo. Ye Diana ndoozo muwulidde, experience yo giwulidde. Ebbanga teryali ddene naye bw'owuliriza story owulira nga mpanvu okutwaliza wamu. Diana nkweyanziza. Webale kuva kawuku n'ojja tuwayeemu. Nange neyanze nnyo ssebo okunkyaza wano era n'okkiriza okuba nti nno onyamba mu mbeera gye ndimu. Essebo. Era nsuubira nti abantu baffe abakuumaddembe bwe banalaba ensonga eno nsuubira ejja teekebwa mu nkola kubanga sisuubira nti eriyo omuntu yenna gw'oyinza okugamba nti oyo nga tumanyi bakulu naye sisuubira nti oyinza okuŋŋamba nti ono alina abakulu abamusobozesa okuba nti bw'aba yakumpanya ssente nti tajja kuzisasula. Sikisuubira ekyo. N'atulaba omulungi njagala okukwebaza okuba nti osobola okutulaba ate era gamba nti subscribe liking a page tubeere nga tutambulira wamu. Eno ye Yugi Updates ate era nyongera okugamba nti naawe bw'oba olina story yo gy'oyagala tubeere nga tusharinga eyinza okuba nga ya kunyumirwa bunyumirwa tewali tabu nga y'amasanyu. Eyinza okuba nga kusomoozebwa nako tewali tabu. Kyonna ky'oyagala tubeere nga tusharingako ne bannayuganda. Ffe Yugi Updates twagamba nti tujja kubanga wamu naawe nga tugenda mu maaso n'okuba nga mwattu tukutuusaako embeera eyo. Kambageze ekiseera ekirungi mubeere bulungi mweraba.